Yohana. Ndabanga ka Moses akagenda okwekula enkumbi gye twagikwese. Nomanyi kye tugenda okukola. Tugende tubeere nako tulanga akagenda gyeri nga tukayita nga tukawugula nga tukajja ku mulamwa. Ate wamma ekyo kikola. Filipo vumuji yabujja okuleeta akawala ke waka. Nisoza oba akawala kamulimba ki oba kamusenda naki. Nenze ndowooza kya kamugamba nti kali lubuto lwe naye ate singa kamugamba nti kali lubuto lwe ebbanga libamaze ne Filipo singa olubuto lwavaayo. Moses oli mulinyirira bimera kati bawa nabuza abadalinyirira ebimera bye weropa ate n'enkumbi gy'onoonya ozona agifuna oginoonyeza mu nnimiro. Enkumbi ani abagambye nti noonya nkumbi anti twawulidde Lutaya kugamba nti nanoonya nkumbi era tukimanyi nawe gy'onoonya. Kati katuteese kyani tugende wali just tube tuteese tuleme na kulopa wababa kubanga olinyirira ebimera bye jani tugende. Ate wamanchi ogereko ono Filipo yatukubiza okuba abalenzi abalungi mujjukira agamba yayise bwato ni Jemba mweyise nganze naye okuva yaleeta akawala kwewaka yakyukirawo n'atandika otulugunya maama. Nawe okiraba? Nakiraba yeeyisa bubi akawala kamukyusa. Ano mbasaasidde makabitegeera ebiki Filipo nabasanga ngeri muyembe wa Friday buli kawungezi gye babeeranga. Matiya wabiranga mbega wa Filipo notatugamba. Bagambye oli yali anoonya bibye musajja wali agaya musuza omunyama gwe. Matiya kukino ekimwakyo kino tusa kwanga walabanga Filipo nakakawala notatugamba. Jemba nolaba wasirika. Jemba guno guno golaba. Nedda kagambe omusajja navanga wakanga ngenda mu byange. Ongera mu bibyo? Sinalinga byange nga ngenze mu byange. Sigamba nti nalinga mbega waabwe. Ndoza Matiya okiraba singa watu engejo genti wakala wamulabanga nakakawala. Singa watugamba nga obudde bukyali. Wapi? Singa twakasaida amagezi. Singa kati ndima matabo nabo. Mama kati ali bubi kamuvuma kamuyisa bubi lwagwe. Weyogerere. Matiya bwogambye? Weyogerere. Aleka kyenzudde kireka gwaddako. Naye osaaga. Akawala bwe nabyo nti onakawala kolina. Tujja kakuba miggo. Moses gano nkuwaga bubi lekera okubera ne Lutaya jukira baba yagana Lutaya ine empisa embi. Lutaya yabakola kirwa kiye Lutaya temwagala. Lutaya ine empisa embi obuzibu naye towulya Lutaya ine. Yohana mwana bideko ku nkumbi yange gwe Lutaya kati enkumbi ogikozesa nani wano? Tulufula ate luyombo naawe zimbadde nkubuuza bubuuzi kuba enkumbi nagitadde mu kiyungu ejje ekiro ne kati ate sigirabamu. Kati fana enkumbi yo ne kati enkumbi etalina magulu oyinza kubanga yalazeewa. Lutaya abo tebakubobya mutwe enkumbi tugenda gifuna. Naye enkumbi etalina magulu oyinza kubanga yalazeewa bannange. Ne kali jangu nyambeko tugende tukyusa amabulooka tugayalireko n'ebisubisubi. Yohana nina kyentegedde abo ba Lutaya bagenda nnoonya enkumbi tebagenda kupowa. Tugende tugikwekuleyo gye twagitadde tugikweke ewalala. Okimanyi nti nno newe twabalese tebaliiwo. Bibiri byolekedde eri mabulooka kati omanyi genda okwekula enkumbi nze kangende eri mbalabirize. Nze gwe genda okwekula enkumbi nze ngende eri mabulooka mbalabirize.
genda okwekula enkumbi nze kangende eri mbalabirize. Mpozi tugenda aba babiri. Tugende eri tubalabirize tukomewo tukwekula enkumbi. Tugikweke ewalala. Kati jani tugende. Si mukazi wa Philip oyo. Sonno yeye. Yeye. Kati ki? Kalabi katambulamu. Bannaye. Ego wayi. Obubira kimulamu. Wacho obubira mulamu. Mulamu mububira. Aho kali kamba bulidi. Aho kawala kaseka city kankuba muyadde nakamu. Gwe kalabi. Labengeji katambulamu. Ne Jemba. Unakatambula kawe. Nyira ko nakada nkabubiri kochi. Jemba. Anno nno kuwa magezi nti Philip wandi mlese nawoomera lumonde we gwe nowoomera amatokege kubanga abaganda bagya nti tekiwoomera amatama abiri. Eyo tombulira. Kanje mwogo wange. Inno Jemba. Kwegendeze enfunde eziwera. Otandika okujerega mukazi wa Philip. Tomala. Nenga bijugira sibituufu. Ate. Gwera. Kala. Sikama veno bavira. Jemba oyogera mubi. Natukugamba. Anti ulako guli mulamu nene wate ona wonsobedde. Onsobedde mwawo. Nange sikutegedde. Entambula temuli. Teresa wali nawe. Moses. Twirabidde amazzi g'okunywa. Kangere nga leeti. Gwe kirutaya kwata enkumbi yo tugikufunidde. Obadde akubuze dda. Kati tuwe ekyobulunzi anti tugikufunira. Kisiwusa empisa. Tukirondedde enkumbi yakyo yadde otwebaza. Ekyobula kigenda kwonoona ne Moses. Erudde ensobi yiyo. Nagambye ngende mbalabirize ojje enkumbi n'ogaana. Nno naawe ensobi yiyo. Kubanga nagambye tusooke tugende tubalabirize tukomewo tukwekula enkumbi. Naye gwe twaze buzi ne tugikwekula kati babo batusanze. Tonsibaako matu gambu zikundi isango. Nze ndeka. Naye nno omwana gwe Kamutebi naawe ofunyemu empisa embi. Ngenda lekera okukolagana naawe. Kale. Ngenda lekera okukolagana naawe. Munnange. Kiwanvu ne Kasanji funye. Unaona tete buloka, na uteka we buloka. Teka we bugoni, buno butono yekuwe hujjako. Kuwe kafuwa nego nuna. Sewatu. Oso chikiza nti mama yiri mu kiyungu ali mukaba. Ekiki? Kano kitusanze mukazi wa Philip ng'agenda nga yambuka eri. Alesa avumye mama. Kyatalangidde mama tekiriyo. Okakasa. Gwagala kumala kwerolerako oba. Ne Jemba gwe nkumanyi. Twagala mukazi wa Philip omuwalana. Muwalana? Omusibako ebigambo. Obutamwagala tekinza kumuleta kumuwayira kutuka kweresa. Mama ali mukaba lwa mukazi wa Philip. Era kazi kyembadde njagala. Njagala Philip wajjira akawungeze wasana wanajjira. Twogere tulabe nti akakazi akakawala ako katuviira wa mukaveewo. Mama de mirembe alekera okukabanga. Ne Jemba. Oyo akakazi keetaga budde. Tukawo obudde
tekannatumanyira. Tukawa budde. Oyagala kusuka kola mama ngamaze kufa oba. Na kasonga katono nnyo tekatulekanya. Kasonga katono nnyako. Tufune ebyokola Jemba. Tufune ebyokola. So tufune byokukola sebwato boti oyogedde sebo tufune byokukola nesi bwato wesebwa nero achona magezi mukine ekitwa ekyo Jemba badde. lwaki tutegeerako ddala lwaki ebikulwa mukazi wa Philip byakola mama osemba musembe Kikakaziza leero. Jemba tulina magezi. Zina bagambye kombo ebikolwa byakola Bisemba. Zina bagambye omwala yeetaga time, yeetaga budde, mumwe obudde. Tannabategeera. Nawe olina amagezi. Nawe otegeera bulungi. Ebbanga mukazi wa Philip lyamaze wano. Okyayogera ekyo ekigambo nti yeetaga budde okumutegeera tanakututegeera butegeezi. Zitonkoya. Sebwato. Mutegeera. Kyendabye nawe ogera kubeera nga Philip. Omwana ngejayisa mama navuma mama nakola okyayogera nti tanakutumanyira ku bbanga lyamaze wano naye kale katulekere mukama ajja kukukwatako ojja kitegeera What you done? Itaona. Yangwa. Chati Yohana. What you done? Twakulonedde enkumbi naye sinalabadde kasiimo. Akasiimo? Kasiimo kikotegeeza. Ako nkulondera enkumbi. Enkumbi mwagironze oba mwadde mukikwesa? Otandise n'omumanyira ogamba fa abadde bakwesa enkumbi yo. Otandise omumanyira gwe. Mwana wegendereze gwe Lutaaya. Otandise mwana omumanyira. Gwe Yohana. Gwe. Wegendereze. Ate oba osuse olina okukoma owulidde gwe. Lutaaya mulwana. Yohana. Temulwana. Obuulidde gwe kino. Gwe. Owulidde omanyidde kiyisa gwe kiki. Philip sokojje sokojje waliwo ekitalinda sokojje kati sokojje biki byagala okungambira wano byotasobola kulinza? Ensonga gyengamba tetusobola kujogira wane tugende mu nju. Nze tolowooza nti ninga ggwe nti mbeera waka kulera ngalo. Nze nvudde ku mulimu nkooye mpulira njagala kuwummulamu saagala omalire budde. Philip ekyunju tusse ewaka tugende mu nju nkupulira ensonga gyengenda okugamba omale ogende ewuwummule. Njogera luzungu nti toluwulira kiki? Philip nane kuyiseeko nenkuza ebbanga nga njagala kugera naawe wemaawo ngambe nti tugende mu nju nina kyengala okugamba nti nsonga nkulu. Kale tugende. Gwe Moses, olaba Lutaaya kyankoze ngenda gamba baba ate nawe omweremezaako ennyo ogenda genda naye. Naye gwamutandikiriza n'enkumbi ye agambye sirika naye gwe si birungi n'akamu.
Gambe si birungi nakamu. Katusaye mukama. Byonna bijja kutereera. Aha, Philip. Ensonga ekuyisiza wano. Nsonga nyingi naye nakwata ku ensonga eki. Emu. Mukyala wo ayisa bubi maama. Mukyala wo avuma maama. Mukyala wo ajolonga maama. Mukyala wo ayisa maama mu mbeera embi ennyo gy'osinga okumanya. Esemberayo ddala. Tawa maama kitiibwa. Emmere gyali eri ewammwe eri agijja wano mu nnyumba. Maama yagifumba. Naye buli wamusanga amuvuma kyagala tamubalya muddala amagezi ate tagala kumugambako. Ensonga lwaki nga nkuyise wano ngikubuulire era nkusaba mukyala w'omuntu gambireko akyuseemu. Nguvudde ne kwekyo sinakindi. Philip leero salawo ng'omusajja. Kuffe famire yo ne mukyala w'oyo londako omuntu ogwo bw'oba onoze ku famire yo well and good tugenda kubeera naye tuba twagala omukyala w'omukole ki omujje wano agende tudde emirembe gyaffe nga bwe twali. Ekitali ekyo Philip ekitali ekyo tetugenda mukwatagana wano oba mukyala w'omufulumi ave wano tudde emirembe. Mukazi wo olwaleero lwennyini yamuvumye mama bisinga galidde alina mukaaba